Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okusazaamu Mathias Walukagga, Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform ayise press conference ku kitebe e Kavule muno ng'alimu ne Mathias Walukagga era ne bategeeza bannayuganda kye bazzaako oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okwissuinga statement ng'esazizzaamu Mathias Walukagga. Njagala olabe ekibaddeyo ate tukomewo. Vira ddala mu University ya IUIU, Islamic University in Uganda, ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bakimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa ino wano kagimuwandiikira bulungi, teri expired teri invalid weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ne kino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga ako akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwaba giissuinga era akakiiko ako ka National Council for Education ne kakakasa bulungi eno ebbaluwa ne bagiissuinga ng'eraga nti omukulu Walukagga ayina empapula ezenkana neza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga nnaku 11 eza mwezi gwa Novemba guno omwaka nga bamaze okutwala complaint, University newandiika bulungi n'etangaza negamba nti eyo certificate wamu bayimbi asawo kicho butegeeza kubanga University eyawa certificate yino wano yo kenyini yazivaayo negamba netangaza bulungi ate n'ekirala University muba weyo enrolling for further studies University ono kujasomerako ya St. Lawrence ene wandiika netangaza bulungi negamba nti omukulu ali mu third year ku University yafe byabaka bagamba nti Uganda osobolera na University nga toina senior nga toina advanced level atenga advanced level requirement ekutwala mu University nabaka machaka kati mu baluwaze kitategereka tebagezako nanga bwembalaze kino saagala mu kitululire nga attack olumbaganyi ko kulemesa NUP okufuna ba candidates batya twafuna candidates bina 25 abamu ne balemesa okwewandiisa munajukire byali bukedeya byali buyende nawalala wangi nnyo byali buyende nawalala wangi nnyo eyo kujja ko sente zetwali tufuna mateeka nibesanga nga tebakyasobola kola ki kwewandiisa era nga biri bwe bityo twagenda maaso ne tuwandiisa bakandidate 3 ku mutendera gwa parliament. Munajukira nti bakikola ne gwa parliament munajukira nti bakikola ne wona wandiisa kati bakandidate 3 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas bili oba approaches bili. Ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambe sofa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tibakyalina ebyo complaint bye balimu era bagenda kugenda mu maaso oba oli abawandukulule bakandidate abalala aba NUP. Ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu ate si kubagulirira kokka abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira. Olunaku olwaleero mbadde njogera ne kandidate waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isingiro andazene messages nga bamugamba va mu district ya Isingiro oba oyagala bulamu. Oyo candidate w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isingiro.
Nolwekyo abo bakande twafa abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni. Yes, tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluso basaasira. Kubanga abamu bawamba kati tulina ekyokulabirako ekirala. Oyo omukyala gwe bayita Jean baba mawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba. Oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba obweyagala tukute tugenda kutwala wano mu kooti bakwebbeyi ogende straight ku lwala ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP. Era kyeyakola mukazi wange kyekyo. So kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote. Kyova olaba bakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi. Katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro Easter ina 95%. Bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola okifuna ono musajja mumula kubanga buli woyita abantu bagamba kimu twagala Walukaga. So regime okuba nti etidde nnyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola. So fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously. Abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawagguluko naye nene ensonga banamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court. Katusuubire oba oliawo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo. Kyovola nabagambe nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi. Tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abagiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamooli okuyingira palamenti. Naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo. So ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira wapiiringa ku nsonga zino. Naye tukubira bannayuganda mwenna muno omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse. Ndi kaakati okeera ku makya nga UPDF yekubya abantu emiggo akawungezi poliisi eri mu kusambasamba abantu emitwe n'okukola ki. Ate akakiiko k'ebyokulonda ke baali badde osuubira ke bagamba nti kakulembera omulamuzi nako kakola byekaagala ebintu bwe bityo bitategerekeka. N'ebitongole bya gavumenti byonna nga bwe mubimanyi nabyo ne twesanga nga tuli mu mbeera eyo basobole banyabo. So answer yaffe ye protest vote akalulu k'okwekalakaasa sobole okwejja mu mbeera eno. Lwaki? Kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya gavumenti mukirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku. Waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola. Kitegeeza ki ekyo nti singa system eno esigalawo akalulu akaddako that is bwe tubalake ne kabeerayo kubanga bayinza n'okukola kiri okutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikiralinze monake oba kikyonna kyonna. So bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa. Tubadde wano twogera ne pulezidenti ng'ali efotofoto batandikidde okugala amakubo n'ebirala efujjo yonna obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso. So bannayuganda ye ansa esembayo ku nsonga zino zonna zo ne zigenda mu maaso. Ensonga gye mbadde nja kubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena omukulu gwe bayita Lwasande. Ekisooka njagala mwebuuze lwaki akakakiiko kabyabakama katandikira lwaki tekanadinominatingayo candidate n'omu wa NRM. Lwaki tekanagobayo omuntu omu, lwaki tekanawandukulula candidate wa NRM n'omu. Owulira badinominatinga ba independent ne bakandidate ba NUP. Era wona baze badinominatinga ogenda wulira wa NRM gwe badeclaringa unopposed. Fendo tulowooza nti oyo returning officer baba amaze okunominatinga n'agamba kati gwe candidate oli dina nominated ako kekaba kakiiko k'ebyokulonda kasazeemu. Apiira eddako yali badde mu kooti mu mbuga z'amateeka ng'omaze okuwangula ne bakuwaabira ng'etteeka bwe liragira. Naye kati kati akakiiko k'ebyokulonda kabyabakama kali mu kubategeeza nti osobola okwewandiisa n'okufuuka candidate n'otuuka ku lunaku olw'okulonda lwennyini ne bakuwandikira ne bakugamba omanyi ki ku denominatings. Bakikolako ku kalulu akaggwa candidate waffe w'abavubuka mu Buganda bamudenominatinga ku lunaku olusembayo ne bamuwa ebbaluwa ne bamugamba nti kati tokyali candidate. Abakuwandiisa batutegeezeza nti tebakuwandiisa. Kakati byebyo oyo musajja nayesanga talina nabudde bwakugenda mu kooti. Mukimanyi tubadde twagamba nti zino rulings tubadde tuzisaba kubanga tubadde tukimanyi
naye olaba olusi bazidilayinga intentionally nga bakimanyi nti ono bwaddukira mu kooti nga kyalinayo budde oba oli awo asobola okufunayo ki bwenkanya kati ne bagezaako bali mukola nababuulidde nti ensonga za Lwashanda oyo abantu bwe baavayo ne bemulugunya mawala wa certificate gyali bakiteekayo bonna bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF era certificate eyo yagifuna mu 1982 UPDF yatondebwawo Ssemateeka wa 1995 naye n'omukulu yaleeta certificate eya 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF yagimuwa certificate of basic military training kakati n'agenda mu National for Cancer Education oyo mukulu n'afuna ebbaluwa bweti gye bagamba nti yali equivalent yalina equivalence bwe batukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kaavayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwaku equatinga documents National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu kituufu National Council yagiissuing oba nedda naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fe abagiissuinga kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira so n'olwekyo basewo ne banyabo tugenda mu kooti nga bwe mbagambye naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala mwana wano okulaba okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda ataaka eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe akakiiko k'ebyokulondako ne katuwa candidate munnange ne kaleeta candidate owaako naye ne kamuwa simbo yaffe ambulera ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP mukimanye nti akakiiko